saa 9 ez'ekiro nazuukuka ne nsaba ninga Mukama nsaba ondage feesi y'omuntu agenda okubeera omukulembeze onanzigira lwaki buli wajja siri ku sayidi ye. Kale ekindeese mu maaso gammwe nti we tuba nga tugenda kulonda nga nange mwendi kubanga nteekwa nze olwedde namaze dde okulaba sayidi gye bandaze gye ngwako. Kirooto ki ekyo kyoyagala okusharingako ne bannayuganda? Neyanziza omukisa gumpeereddwa omulundi ogwokubiri okutuukira ddala ku nsonga yennyini ku luno ensitudde okunzijeeka, era kansooke njagalize bannayuganda bonna okutandikira mu nsi Uganda mwendi kati n'abali emitala w'amayanja nti mbaagaliza omwaka omulungi era nsaba gubabeerere gwa mirembe n'obulamu obutaliimu bulwadde. Ng'oyise ne Bayibuli? Ekineeseza Bayibuli ku mulundi guno nkireese nga kulayira kingije kiri kitabo kitukuvu era ng'ebyawandiikibwa byakyo kwensinzidde nze okuwangula abalabe ababadde bannwanyisa n'okuzuula Katonda ebbanga lye munoonyereza. Nkireese okulayira mu maaso ga buli muntu andaba mu kaseera kano nti nze okuva akaseera ko wasookeddeko okundaba ate afunye ndaba gusooka ng'ogenda kundaba kati buli kigambo ky'onandaba nga kinfuluma kijja beera nga mazima meereere. Ne bw'olirabanga bantadde pisito wano ku bulago nga nnyigirizibwa okukyusa statement bw'eriba nga ya bulimba nja kuguma nfe nsobole okugenda mu ggulu naye nga njogedde kituufu kyekindeeseza Bayibuli. Tubulire ekirooto. Kati ekirooto nina emyaka 32 amannya gange nze naava Nahiya Munyeenye. Mu primary 7 nafuna omukisa ogukwatako mu Kabaka mu ngalo nange. Kintu ekyo omuntu bw'avaayo n'akyogera abatakitegeera era basigala tebakitegedde, naye obuzito bw'ekitiibwa ky'omwami oyo Katonda kye yamuwa Beene Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda kinene nti ye yagenda n'amugomolako ogutiibwa nga gwakwagalibwa. Kati omuntu oyo bw'abanga ayagalibwa bwagalibwa nga talina ye kyataddemu kusooka kumwagala gwasiimye n'okwata mu ngalo ze kintu tekiba kitono. Kale ndi omu ku batono oba abangi abaafuukako ku eyo level. Nali mu kya 7 bwe kyabaawo yasiima nali nkuba engalabi era yambuuza ebigambo bibiri, oli muwala oba oli mulenzi? Ne mugamba ndi muwala, kwe kumpa ki engalo ze. Ayi Ssaabasajja gunsinze gunsingidde ddala naye gwe wasiima. Awo nga tuvuddewo nasitulibwa mu bbanga mu ngeri y'okunsonsowaza. Essomero lyandaba nga nfuuse muzira era bo teyabakwatamu yabaweevingira banziza ku ssomero nga bantwala bansitudde. Kyansanyusa era nakati nze nkyenyumirizaamu. Naye we ntuukidde kati okujja nga nayagala erinnya lyange ndisituleko okuvaako Kabaka okunkwata mu ngalo ndisigaze nga ndyongerako amadaala. Nafuna ekirowoozo ekyetuuma omuyimbi ow'ettutumu erinnya lye naye ng'omuyimbi oyo ate ye musajja. Wafuna kirowoozo so si kirooto? Ekyo kyali kirowoozo. Nenga njala kwetuuma Bobiwine ng'ekigambo kya wayini kye kinsikiriza. Kawayini wali okeetaaga nnyo? Mwattu nali simanyi kye kategeeza ati naye nga kampulikira bulungi. Yes. Kati bwe yayongeranko oluyimba n'ayimba Ladies Wine ne ngamba kagambo kalungi nnyo. Kati nalina mukwano gwange we tutegeera obumu bali bamutanda nnyo nga Jane. Ne mugamba kati okuva na leero ogenda beera bebe kulu nga nze Bobiwine. Kati bwe nawe ekirowoozo ate erinnya lye neeyagaliza naye n'alyagala. Ayagala lya Bobiwine ng'erya bebe kulu talyagala. Kati twali wansi w'omuti gwa Kabaka Njagala. Erinnya ne tulikayaniramu nnyo. Mukayanira erinnya ery'omusajja mwe muli bawala? Tuli bawala. Kati ne twevuma ebyaddala. Ate ali mukwano gwange. Nanga ne kati ekituyombya ki? Ekirowoozo kyoleese kifu. Amannya ago tugaleke. Ne mugamba nze sitandika kintu ne sikimaliriza. Kati engeri gy'oli nti osinza okulyagala. Nze ndi muntu eyerekereza ekintu ne kiba kirungi ne nkiwa omulala. Ne ntwala kiri ye kyataagadde.
kambeere bebe kulu kati gwe fuuka Bobiwine nga nakikola kinnuma. Mwaka kyogo gwali 2023. Yes. Kakati nafuuka Bobiwine nefuuka bebe kulu. Ebitabo byaffe ne tubiwandiikako amannya ago. Naye nga batica basoma oluva ku Bobiwine baddako bebe kulu. Kati nga beebuuza be baani be tulina mu kiraasi muno ng'ate wano tetulinawo balenzi. Twakola nnyo erinnya ku ssomero ng'abaana baseka. Era kyayagala otukubya ku miggo naye nga batugala tukyuse ebisabika. Nga nenkera tubiddamu bwe tutyo. Erinnya eryo weyita Ntuumwa nalowooza nti kyakomaawo. Naye gye tweyongedde emyezi 6 gye nsiibye nga ndi ku kyeyo najogera ne ku luli. Nsiibye emyezi 6 mu mwaka gwe twakamalako. 3 nagikuba nani stop nkiddamu. Nasiiba emyezi 3 nga ndiddemu ennaku 4 zokka. Era kyazindiisa nafunamu obuzibu bw'omutwe nga gunnuma. Ezo ne nkanziwummulemu. Namala nenziriwa nga Mukama mugamba zingattire wali negiwera. Nasabiramu ebintu bino wammanga. Nagamba Mukama kacyanganzaalibwa sirondangako. Mukulembeze yenna wadde kakiiko akatandikirwako LS1. Kabeere ba class monitor sirondangako oba ba prefects ku ssomero sirondangako. Naye ku luno njagala nnondeko omukulembeze w'eggwanga. Naye Mukama nganze bwe ndi nsinze nzikiriza mu ggwe nti gwe alaba ebiri munda ebyekwese ewala ebuziba, gwe obondaga omuntu oyo gwe weerondedde nange nfuna omukisa obutono na kalulu kange. Mu kusooka nasooka ne ndoota abantu nga bali wamu nga bangi. Natambula ne mbatuukako ne mbabuuza muwagiraani ne baŋŋamba tuwagira Bobiwine. Ne mbayitako. Ne nsanga abalala nga bangi ne mbabuuza muwagiraani ne baŋŋamba tuwagira Museveni. Nabo nabayitako buyisi. Ne nzuukuka. Ne sifuna makulu g'ebyo byombi. Ne nsigala nga nsaba n'okusiiba kwange nga bwe kibadde. Bino bisiibira wa Dubai gy'obadde oba wano? Wali omanyi onaalonda ng'oli Dubai? Nagenda nkimanyi nina okudda wano mu Desemba. Kubanga Katonda nali maze omubuuza ebbanga lyamgeredde okumalayo ng'alindazi. Yes. Kaakati neeyongera okusaba n'okusiiba. Ne kati ndi mu kusiiba guno mwezi guno gwa January. Ne bannanga abakikiirizaamu tuli mu kusiiba. Nga mu byensabira mwalimu ebyange ng'omuntu. Kye neebaliza Mukama bye nakutudde. Ebyo ebyange byakutuse. Naye nga mulimu eggwanga lyange mwe yanjagaliza okuntondera okubeera n'emirembe. Nakisabidde nnyo. Omulundi ogwokubiri naddamu n'enfuna ekirooto ng'era kya Bobiwine. Bobiwine yali kabaga ng'era aliwo n'abantu naye ate nga yalinga abasanyusa ye yali abayimbira. Nali nva mu kkubo bwe nti yannengera nga nzija era yanterako simayiro ng'amanyi nzize kwegatta kabaga ako naye ate bambi n'empitawo buyisi. Kale yasigala nningizaako nga yeewuunya lwaki seegasse kabaga ako. Naye nali sirinzekka nalina omuntu gwe ndi naye yali musajja. Ne mubuuza ekigendererwa kya kabaga ako Bobiwine kaakola makulu ki mu kyo. N'aŋŋamba akakolera mukyala we ali mu kujagulizaako akakoze kapati nga ka mukyala. Ne tugenda maaso. Ekirooto ekyaddako naloota Bobiwine nga Bobiwine ali mu mmotoka ne Nubiyanirli nga batambula banvaako emabega nze bansanga busanzi mu kkubo. Bwe bansanga ne basiba emmotoka bantwaleko. Bwe bansaba okuntwala nagaana. Emmotoka yali si mpya yali nkadde ng'eri mu kkala amanyi nnyo ekkala baziyita amegure. Bwetyo kale tanyonyolekeka bulungi naye nga si plain color ezibangerako ame green ame brown webityo. Kati kyali kikadde Nubiyanirli n'aŋŋamba tusaba kutwalako nnyabo nagaana. Ne banneegayirira nnyo. Bobiwine nasse endabirwamu z'emmotoka zonna ansabe naye kennyini nzikirize. Era yaŋŋamba ebigambo bino wammanga. Tusaba ne bw'oba otuuse w'olaga tuulamu katini. Ne bwesimbula n'oŋŋamba nti siba otuuse ngenda kusiba nnyabo oveemu. Naye nkusaba bambi yingira tukutwaleko. Naye nagaana. Era kyamuluma
Nobyani nagamba mukama wange naye ngakwegayiridde nange ninkwaga okitukiza ntukutwalako ne woba otuse saatuula naye kyabayisa bubi bambi bampitako ne bagenda nenziramu nendoota Bobiwine omulundi omulala nali wuwe waka nga nkola nga housemaid naye mukyala we yali ampandiisizza nga ye tannandabako kati housemaids tukeera nnyo zuuka nga bakama baffe bakyebase kati ekyandaga nti Bobiwine yazuukuka nga mukyala we akyebase nga nange nazuukuse dde okukola ejange kati naayitirako emmanju alaba omukozi gwe baawandiise bwafaanana yansangayo nali katebe nga ntudde kirabika nali maze byenkola naye bwe yantuukako ate neye bakiyita batya neyeekengera yafunamu okutya muye mutima sorry yes come mu mutima gwe Katonda nga ndaga nti ayogera ekirowoozo kyali kigamba ono si house girl tasobola kubanga azze kukola bwa house girl alina misoni gyaliko misoni ye endala nnyo tekwatagana na kimuleese kye yali ayogera naye ng'ate mu kutya kati yali akyalowooza nenengera omwana we bwasembayo omuto omuwala ng'ali kasasiro kati nalina okugenda omugjayo bwe nasituka okugenda omunona era yasigala angobereza amaaso ne munona ne mmuleeta naye n'agenda kaakati lwaki naatera otuuka ku kirooto ekisembayo lwaki naalibadde nvaayo mu nsonga bwe ziti ntuuka okugabana nammwe obubaka abandaba essaawa zino ensonga yeeno olw'okuba nti si nze nzekka agenda okulonda nti nze nnina okuba n'akalulu akasalawaani agenda ofuuka omukulembeze abantu abamu tebamanyi kusaba balowooza bagenda kulonda bulonzi nga bo bwe bawulira kusinziira ku kwagala kwabwe awo oyo gwawulira amusanyusa obukulembeze obutuufu buva eri Katonda waggulu ffe abantu tulina bingi bye twegwanyiza mu nsi nga n'ebisinga obungi biba bimasamasa ne tubiyita feeza naye nga abamanyi omukebera balina gye bamutwala ne bakebera nti oba kituufu mutuufu oba si mutuufu kati Katonda akebera mitima talaba ffe engeri gye tulabamu era ebigambo bino batono nnyo abagenda obitegeera era abagenda obitegeera beeba abamanyi ku nsi y'omwoyo nga basobola okugendayo mu nsi y'omwoyo naye abatagendayo kigenda bazibuwalira naye olw'okuba nti abantu abayite bangi abalonde batono tujja kgenda n'abalonde abayite tubaleke newankubadde nga twali agadde okutambulira owamu Katonda bataddeko ekisa okutegeera ebigambo bino byansobozesezza okujja mu maaso g'ensi nembifulumya mu kamwa kange nga biva mu kamwa ke yabyeyogerera kati mu ssaawa zino bannange ekirooto ekyasembyeyo ku nsonga y'omukulembeze wa Uganda Katonda gwe yeerondedde kye kino nadde nsaba nze buli ssaawa 9 ez'ekiro abalogo gye muzuukukira mu kunywa emmindi mukola saddaaka yonna gye muzikolera nze mba ndi mu kusaba era tewali ddogo lisobola kunkwata mu kiseera ekyo ne bw'oba oyagala otya ssaawa 9 ez'ekiro nazuukuka ne nsaba ninga Mukama nsaba ondaga effeesi y'omuntu agenda okubeera omukulembeze ono anzigira lwaki buli wajja siri ku sayidi ye kakitegeeza waliwo gw'oyagala abe adde neebase wabaddewo entebe ndi mu maaso gange entebe eyo yabadde ebikkiddwako ekyambalo naye nga nze ndi mu maaso ngifukamiddemu nsaba naye nga endiko ka distance okuba entanga 4 ku 5 gituukako nensaba wabaddewo omusajja yabadde mu suuti yavudde ennyuma wange emabega najja nga ali smart naye feesi ye nga tagindaga era bwe yatuuse ku ntebe eyo yayagadde ajjeko ekyambalo ekyo ekibikkiddwako akyambale ndowooza alyoka agituulemu naye bwe yabadde akikwata bw'ati yabaye tannakikwata eddoloboozi ne liva emabega wange nga lyogera ligamba ekyambalo ekyo tokikwatako kya mukulembeze bannange yabadde muwulize teyakikutteko yatambudde teyakomyewo kumulaba nze wange yafulumye bufulumi mu kizimbe omwe ekkubo waddeyo erifuluma
era saalabye feesi eyo naye ekyambalo kala yakyo nagirabye. Ekyambalo ekyadde kibikiddwa ku ntebe kyabadde kya yero mu ndabika. Olw'okuba ab'ebyobufuzi bwe baba bajja buli omu alina kala mwajjira okwoleka nti nno bw'omulaba omanya olonze kibiina kino. Ekyambalo ekyadde kibikiddwa ku ntebe wadde nga feesi Katonda akyaginkwese naye ekyo kyennyini nakyo kiba kimala kubanga bagamba akubagulizaako oyagala wambazzi asobola omumbikulira kubanga yamumbikulidde mwogera ne mwogera abantu ne bamukozesa olwo olukujjukujju oba oliawo ne bamutta kubanga era kisoboka naye asobola okukozesaako akabonero ye n'amwesigaliza n'akikola nga surprise. Kale ekindeese mu maaso gammwe nti we tuba nga tugenda kulonda nga nange mwendi kubanga nteekwa nze olwedde namaze dde okulaba sayidi gye bandaze gye ngwako. Kyokka waliwo omuntu abadde ku ntebe eyo nga presentinga kala ya yero naye si yekka yajjidde mu yero eyo mulimu abalala. Kati saba nnyo Katonda akubikkulira oyo gw'olina okuwa ng'ayitira mu kala eyo gye yalaze. Kitegeeza nti singa omuntu gwe balangirira ayitira mu kala eya yero n'afuuka omukulembeze yenna Katonda gw'anaaba ye alonze yagenda oba Katonda gwe yeerondedde. Ffe abantu tetulina buyinza kulonda bakulembeze bwe tuba nga twagala obukulembeze obutuufu. Katonda yatulinako obuyinza otulondera omukulembeze we tuba nga twagala mirembe gitubukale nga bwe yagamba nti kyaliwo abaana be gye mirembe. Bannaye nsaba bwe balangirira omukulembeze yenna gwe banaaba Katonda yeerondedde abantu muleme okugenda okwerwanira olutalo nga bwe mukiteeseteese kubanga muyinza obutamatira olw'obwagazi bwammwe bwe mulaze omuntu gw'oba oyagala bw'atayitamu mu mbeera yonna. Kinyiiza ke mbeera emipiira bw'owagira sayidi eno nga n'oli awagira eri mmwe muyinza ovaayo ne mukwatagana ne mulwana ne mwekutusako buki ogenda aba okikola ku lulwo. Katonda atugambye tumukwasa olutalo luno agenda duwangula bwe tuba nga gwe twagala atulwanirire naye bwe tuba nga twagala ffe tuba twerwanirira buli muntu ekinaakutuukako weenenyanga wekka. Nze ogwange ngukoze. Oli ayinza okubuuza n'agamba nti tewasindikiddwa busindikibwa kubanga ddala bw'ogamba nti Katonda yakulaze kale ya yero nga yegenda okubanga esinga era waliwo ayinza okugamba nti ono alabika musindike. Munnaye ekirowoozo kyoleese nkyeyanzizza nnyo naye buli muntu waddembe okulowooza nga amagezi ge bwe gaba gamuweereza era bajja kulowooza ate n'ekisinga okuba ekyennaku bwe bagenda okuba abangi. Naye mu sitoole yange abagigobereddeko eyasooka neewaako obujulizi nze kennyini nga nze mbwogera tewali yansindika kujja nakikola ku lwange kati yansindise waali era nga yoyo Katonda eyatutonda ali waggulu. Awo omuntu bw'alowooza bw'ati aba si mukyamu yennyini oyo yansindise. Ebigambo bye njogedde nja kubiddamu bwe wanaabaawo ekimpaliriza okubiddamu nga we mbyogedde. Newe naabeera nteekeddwa mu lujjudde lw'ekisaawe nga lwetooloozeddwa ebyokulwanyisa bya Museveni by'ayina byonna balakisi n'azimalayo ne wanaaba siye nga mulala naŋŋaabiddemu nga bwe wakikoze ku luli waali tewaliiwo bino naye kati buzze nti bintiise ntamwe. Olw'okuba nze ebyensi kati mbigenda kitono abantu bangi tebandaba nko nga nsaze enviiri zituusa wano newankubadde nga nali nzisazeeko ni kati nakisussizza. Sikyakolerera byansi kati ntunuulira ggulu nja kuba mwetegefu kyonna ekinantuukako era sina muntu n'omu gwe nja kunenya ku kinaaba kintuuseeko kasita nnafa nga ndi mutukuvu kuba nze Katonda bwe yannonze okujja okwogera si nze gwasoose okulonda. Bangi bavuddeyo ab'obulimba n'abatuufu naye enjawulo mugenda gyerabira mwe kennyini ku lwammwe nti ono yali mulimba ono abadde muki. Wenjogerera essaawa zino kati nnyo nafunye obubaka ekiro ekyakwesezza okwosa jjo nga waliwo omuwala agenda ofiira e Dubai era nga bwe bamala omutta nalaye bamuteeseza omutta nga bagenda abamu bagamba sayidi emu famire yabadde emuteeseza wakola Kadama mumanyi
nga bambagamba tugenda mutwala tumusuule mu games park eyo basuulayo nnyo abaana nga abalala bagamba nedda tetumusuula tumuzze ewaabwe mu ngeri eyo mu kifo ky'omutta okumusuula nga bali bagamba tumuzze ewaabwe nga mulamu nga bali awo bakuba empawa natidde nnyo kirooto ekyo nga kindaga nti bagenda kutta omuwala ne musindikira ka voice ne mugamba nkulooseko ekirooto naye kibi naye kigumiikirize tukiteeke butesi mu ssaala onoonye engeri gy'oweetaasaamu nga tekinnabaawo kuba kati okyali mulamu bwe nasindise ka voice there and then yabadde online nanziramu nangamba nahiya kyoyogedde kituufu baagala kunzita baadde bagenda kunzita ku lwasatu mu olumu era nga bateekateeka kunsuula naye nange ndi mu kwerwanako ne mugamba wakito waŋŋambye nange nentandika okusabira nafunye ekirooto ekyo lwa nsonga nze mbadde mmusabira wadde ye teyaŋŋamba mmusabira because nze buli muntu eyanyambiddeko ku ddungu eyo mmusabira era n'amannya mbanga manyi nengaatula so mu mbeera eyo mu kiseera ekyeyongera mu maaso wakyayinza okubaawo omukisa ogundabako n'abantu be bayita ab'ebitiibwa bambi kambatangaaze kati bwe nomunandaako n'omuntu yenna mu mbeera eyo temulowooza nti ŋŋenda kuba mulabi nga mmaze kuvaayo nze abamu nabalaba dda nga n'ensi tennammanya wadde okuyingira film industry kati temulowooza nti awo bagenda oba emabega wange mu bulamu bwange nzanyeemu nkiyita mbadde asola osinkana abantu bangi ab'enjawulo kati ekiseera kyabo okubamanya kiyinza oba kibali tekinnatuuka naye nga kinaatera kati kiyinza okutuukira ate mu biro bino mwenviiriddeyo okwogera bwe biti ne balowooza nti bambi beba yes singa ebirooto bino byoloota kubanga tukimanyi bulungi tugenda kubanga tukuba akalulu ennaku z'omwezi 14 omwezi guno singa byoloota tebituukirira yero neetawangula ekyo nze kubanga buga nti ekirooto okuva eri mukama yakuloosezza era n'olaba kkala kaakati wano waliwo akakunizo singa ddala ekirooto kyo tekituukirira okuyita mulimba tugiyita firimu tukiyita ki kati ekyo mu kaseera kano nze nganzi siina na bwe nkiwulira nti kiyinza obutaba lwa nsonga sitandikidde ku ekyo kuloota ono omwana gwe bakatta omunnamawulire just ekirooto kye kyayingiramu confusion naye nga omwana eyakafa eyatomerwa aliwo ina gwe bakuba streblet tafanga waliwo mulala munne baali baleeta ono mu prosesi y'okuleeta ono mu ddwaliro ne wabaawo ebitaatambula bulungi abamu batugamba accident abamu bagamba ki so okunoonyereza kukyagenda omu yafa omu akyali mulamu kasiri akyali mulamu kasiri asirafu oli yali bodyguard bodyguard yafa naye sagamako nti ndabyeko munnamawulire mu media industry nga bamukubye saakikugambako tebamukuba kale kati gwe sigenda kukuleberako nnyo kyengenda okwogera kimu katonda yatandika okundoosa ebintu ebibaawo nga ndi wakati w'emyaka 7 ku 8 sirina kye nali ndabye ne kitaba kati sirina wentuukira kuloota kintu ekyo nenvaayo nkyogere nga sikakasa birooto byange era sirina wengenda kwejjusiza wabula nkakasa mpozi okwozaayozebwa we wali baya abasiimi balimpa obugalo ne bagamba weebale mukama kubanga yakuyitirako olw'obutukuvu bwo nobaako kyotangaaza nga tekinnaba weewaawo ate bulungi oyo ye Nahiya naava eddala mpozi ki meme munyenye bwatyo bwatuusizaako obubaka obwo katulindirire oba njagala okulaba nga 14 nja muyita wano ng'akalulu kawedde tuwulire ki kyanabayongerako simanyi oba yero yenaabeewangudde oba red yenaabeewangudde oba kala ki oba bulu oba green naye tunaawulira yagamba kirooto ekyamulooseza kyeyalabye kyayagala okubanga asharingako erimwe obaka bwolekera abantu baffe bonna nga mbasiibula bannayuganda bannange mwenna
mulimu mmwe bakadde bange, mulimu bato bange, nammwe bennenkana nammwe emyaka, ate nga mmwe nkakasa mmwe musinga okubeera ku nsonga eno ey'okukola ki, ey'okulonda. Obubaka bwange buli nnyo ku kulonda kubanga kyekiriwo. Mbasaba bwe nti singa Katonda akola ekyo kyennyini kye yandaze n'atabaako kukyusa kwonna kwateekawo ne balangirira omukulembeze yenna ayitidde mu yero alangirira n'akifuna n'akitwala nti kyekyo yawangudde, nze mbasaba ekintu kimu, mukiize Katonda kyakoze kye tuba tugenda nakyo, temwerwanira lutalo nga Falaawo Lamisisi bwe yalowooza nti agenda kulwanyisa Musa Katonda bwe yamusindika e Isirayiri okununula abaana bo batwala mu nsi ensuubize, n'alowooza nti ajja balondoola abagoberera abalemese. Ekyabatuukako baasaanawo bonna mu nnyanja, ate ng'ennyanja y'emu Katonda gye yayawulamu okuyisaawo bano ababe, ne batuuka ku lukalu bano abaali babawondera ne bafa. Bwe munaakikola nga nvuddeyo ne mbalabula, bagamba embuulire tefa yonna, mujja kuba mukikoze ku lwammwe. Naye nga tonalowooza kugenda kusinkana Katonda, mbagamba ekintu kino kimu. Buli muntu yenna wooli nga wali owulidde ku njiri y'abalokole, kakasa nnyo nti bw'oba oteekateeka amagenda geeriyo okusinkana Mukama, ekkubo lyo walirongoosa, kubanga ekibuuzo kigenda kubeera kimu ng'abuuza maneja w'eggulu, oyo Yesu Kristo yakka ku nsi n'atufiirira, nti ono omumanyi bw'anaakwegaana awo oba ogenderawo mu Geyeena. Yagala nnyo okufa nga gy'oyagala ogenda watukuzaayo, bw'onaayagala okufa nga gy'ogenda si watukuvu ogenda kuzikirira. Temwerwanira ntalo, olutalo olwo lukwase Katonda, yalwana n'awangula. Ewa atwe bulungi tetujja sukkawo awo, kamba ageze ekiseera ekirungi tudingane nate, mubeere bulungi, mweraba.